olunaku olw'enkya abantu mu disitulikiti y'e Serere bwe bagenda okulonda omubaka waabwe wa paalamenti oluvannyuma lw'abeesimbyewo okukomekereza okuwenja akalulu olunaku olw'eggulo. Abantu bataano be bali mu kalulu kano okuli Emmanuel Mudingi mutabani we yali omubaka w'ekitundu kino, Alice Alaso wa Alliance for National Transformation, Philip Owucho wa NRM, Emmanuel Lato wa FDC ne Martin Angulicho atalina kibiina. Webuzibidde ng'ebyokwerinda binywezeddwa mu bitundu byonna wagenda okubeera okulonda, era abawanvu n'abampi bateevuunyanga munyeera kw'ossa ebimotoka by'omukka ogubalagala nabyo ebyaleeteddwa. Ekiwuliddeko nga bagamba mbuno poliisi eze mu bungi mu bantu egenda balemesa. No, si kituufu, tuli okuyamba abantu balonde. Okwerinda okubeera mu kitundu tekikugaana kugenda ku polling station kulonda, kubanga kyekikuwa n'obukakafu nti ogenda bulungi, ogenda kukuumibwa nga ogenda n'okukomawo mpozi n'okutambuza ebikozesebwa mu kulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kasinkanya abeesimbyewo okulambikibwa ku ngeri okulonda gye kunaatambulamu, era kategeezezza nti bakukola ekisoboka kyonna okulaba nga okulonda kutandika mbudde era nga kutambuzibwa mu ngeri amateeka gye galagira. The conduct of a successful election is not hinged or dependent on the Electoral Commission alone. The Commission has its specific roles to play. However, you, the voters, the candidates, the agents, security, political parties, we each have a role to play. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama alabudde abeesimbyewo okwewala ebikola eby'okugulirira abalonzi naddala mu biseera ebyokunoonya obululu. Bribery, I know I'm told the last day is always tonight. Last hour sawe sembayo. It is do or die. Here are the cartons of soap. Here are the kilos of sugar. Lukumi. Musisinkana eno omu ku beesimbyewo Emmanuel Mudingi mutabani w'omugenzi Patrick Okabe ategeezezza akakiiko nti abantu be bonna abagenda okulonda olw'okulonda kuno oba bayite ba agent bakwatiddwa. Since yesterday, things have not been good for us. As I speak, all my agents have been arrested, so I don't have any agent. And the person who came to train also has been arrested. The hotel where our party members are staying, Asegra Royal Hotel, was surrounded by security. They were knocking violently at the gate. I personally peeped and saw many. Mr. Chairman, we have always participated in these elections and they move very fine up to this stage because the Commission is in charge of the process. Until at a time you surrender this process to the security forces. Bakikozesa nnyo ba candidates ku kiseera nga bwe kiti, naye oluusi bw'okinoonyeza ogenda okulaba nga talina lukalala luli awo liriko bantu bonna. So ndowooza fe Electoral Commission tetulina agent gwe tumanyi paka ku lunaku olw'okulonda ng'atutuuseeko n'ebiwandiiko. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda, abantu abasoba 7,000 be bagenda okwetaba mu kulonda kuno mu bifo ebirondebwamu 138 nga kwa kubeera mu ggombolola 6 okuli Ochapa, Kateta, Kyere, Oriyo, Atira ne mu tawuni kanse y'e Serere. Bayiiriddwa, BBS Terefayina, Serere. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga